Alain Cruz gemanya ku Facebook Alain Cruz oba ofuna bulungi nnyo ate wali ku Instagram Alain Cruz official oba ofuna bulungi nnyo ne tuba nga twongera ddala okunyumya nyongera okubaanyiriza mwena mwena abatwegasseeko naddala abaana abali mu nsi eza Oman, Abu Dhabi, Qatar bangi nnyo mwasabye ne mugamba amaanyi mugajja ku Hajat Stabwana Toro ne mugamba Alan Hajat oyo bw'atugamba ebigambo oli bwe yali ku Facebook page alina ebigambo byayogera bambi bituzaamu nnyo amaanyi ffe abali eno era nga eno programu y'olunaku olwaleero tugenda gisindikiramu abakyala abasobodde okuba nga mulina kye mukoze abasobodde okuba nga mulina bye mwetuuseeko y'omu ku bo mukyala mukozi akoze bwenkulaga ku nnyumba ye ng'omukyala gy'asitudde wala yokkiriza nti kituufu omukyala naawe osobola okukola ebintu byebimu omusajja byakola so ye tugenda otutambuliza emboozi ate teweerabira alina oluyimba olupya mugezeeko oddunoonyaawo ku YouTube mugezeeko oddusindika abasharinga mu lusharinge baluyita onjagadde nnyo aluyimba lupya video nungi nnyo big up to Rosa wakoze video muzigo bwe guti Hajati n'omunyiriza ne mulaba ne mukubira kasimu ne mugamba naye Hajati luno oluyimba lwe lutuyisa mu 2-2 okay ebyo n'ebiro bye tujja okuba nga tunyumyako mu show yaffe y'olunaku olwaleero but Hajati kasooka tubuuzeeko tubali tuludde okulabagana kuva show bwe yaggwa yeebaze ne ku bantu abajja ku olunaku mbalamusizaako basebo ne bannyabo bawagizi bange abalabi ba Celebrity Track Mama Brighton Hajati Mama Brighton yakunyumira ngoberera ndifaanibo mwebale tuwagala okutuwagira otugumiikiriza bebale kujja mu concert omwaka oguwedde. Hajati obulamu bugamba ki? Bulamu bulungi mashallah Allah omwebaza ki? Nze mwebaza okusookera ddala obulamu kye kisinga obukulu ndi bulungi alhamdulillah era byonna byonna bijja tusanga nga tuli balamu. Akanyiriro ekyo gwakyogedde tukalaba kamaanyi oba ogambye naye njagala okubeera nga ndabika bulungi so oba okisiimye webale kusiima. Buli mukyala ayambala obulungi abakyala abasinga bayinza n'okuba tewali ng'abantu bwe bagamba ani yali alabye ku mutwe gwa Jaluna mu biru n'abantu bali eyo baga ani yali alabye Hajati Stabwana Toro nga talina katambala ku mutwe obeera mukyala eva obeera gwange togumanyi okakasa. Hajati nze nmanyi anti nze nzijjako wano ewaka nendya ku mmere nenywa ku juice naye kati ate bafaani ate bali mu vidiyo zange olumuseebika. Anyway Hajati kati nga era mu luyimba lwange onjagadde nnyo seebise nnyo so omutwe gwange gwego si mubi. Omwana omuwala okuyimba otwadde ekifaananyi ekirungi omwana omuwala okuyimba talina kwambala bukoma muno talina kunamu okuba hiiti okubuguzi kubukabuna mawanga alina kwambala ng'omukyala alina kwambala ebimunyumira nono nange nga nabyambalako ebyo naye nga ate saabimanyiira nga manyi omuyimbi alina kwambala bw'atyo saayamba saakunama nnyo naye nga nayambalako otuntu nga mmanyi abayimbi bambala batya naye nagenda kulya nga sibimanyidde omanyi okutambula ng'owulira empewo ekufuuwa amagulu ng'otambula Hajati wabwambalako bummini obwo naye nga si kampi nnyo ndozala kuba nali sibimanyidde. Nze Katonda yankolako ebintu ebirungi so figa yange ennungi njina amagulu amalungi nnyumirwa engoye byali binnyumira. Hajati oyinza faanana otimanya Hajati sikulanko ng'oli mu mpale era ebiseera ebyo singa nakulabako Hajati nali nnyuma kyoba omanya naye nga sikimanyidde kafiga kange kalungi kale sayizi kyekyo. Anaye Hajati kafigako waliwo omwana yayimba akayimba n'agamba ne bamala bakulabako naye Hajati nange ne mmala nkulabako Hajati just omanyi nze nekkiririzaamu nze neeyagala Katonda byonna bye yampa mbyagala so oba eriyo abalala balina ebirungi naye byange byebikola ki byebinsingira kyengezaako okugamba nti abawala bongambye nti bambala butya ndoza buli omu ayambala ebimunyumira ebimuwa emirembe. Hajati engoye zo zigula wensanze ne lunsanyusa nga balukuwa nga ndugula oli muntu abandeetera wano
nyina abandeetera waliwo omukyala ali awo ku Ntebe Road alina engoye ennungi aŋŋamba leero nalese engoye ennungi ne mugamba ndeeteraako wano nenondamu engoye nga 10 nze olumu ngula engoye nga 10 mulundi gumu. Oli musosoze mu bantu Hajati? Ki kyotegeeza? Eri abantu abamu ng'agamba nze ndi serebu sikkiriza bantu bange bwe bati sigira bantu bange bwe bati. Ate nno nze siri na serebu. Nze ndi muntu saagala nnyo ebintu binkaluubiriza. Nze ndi muntu owa bulijjo era eyava eri mu kyalo era bamanyi saakyuka wadde naaka era nga bwondaba bwe nti oyo yenze. Toli mwago magundi simanyi nze ndi serebu kweteka mu mataala ndya wano simanyi sirya wano. Sirina ebyo sibisobola nabisobola. Enjala bwekuluma ng'oyita ku owino ng'oja. Bw'oba waliwo emmere nga njirya. Bw'ogenda mu kubeera serebu kyeki era senyiga bw'ajja okunnuma nga omuntu omulala. Ekitegeeza era coronavirus wajja. Yes, asobola okunkwata. Ayinza n'okusingawo, ayinza n'okkuluma n'asinga oli omuntu ali kasasiro ali akasasiro. Nze sikaluubiriza bulamu bwange. Hajja tutera okukola ku charity. Nnyo. Okuyamba ku baana abateeyamba. Nnyo. Era kikusanyusa kikuwaamu emirimu. Nnyo. Era n'omala obimanyi osobola n'okwewuunya. Tunyumize ku katono. Tekineetaagisa kunyumira ekyo bw'omanya nti nnyamba nnyo. Olumu n'empita ne we naalikoze eki. Kati kankuweeyo ekyokulabirako nali eri gye nasookera nga sinnajja wano. Nali nsula mu ruumu egyo emu nga nninamu ekitanda kyange ne kaddeeka k'abaana naye nga tubeeramu abantu 10 okitegeera ng'olumu tubeera n'20 nga ku buliri bwange twebakako abantu nga 4 abamu buli omu bw'afuna we yeebaka nga yeebakawo ng'obudde bukya nga musaasaana ekibuga. So nze nnyamba nnyo. Naye ekizibu kye nnyina simala gayamba. Okitegeera simala gabeera na muntu mbeera naawe lwa nsonga nti nkulabamu obwetaavu obwannamaddala oba mwana wo tagenze ku ssomero nkulaba kituufu naye waliwo omuntu ayinza okugamba omwana wange baamugobye n'omutunuulira nga yakoze enviiri za mitwalo ng'egyo nga5 ng'ayina enjala ng'olabira ddala nti ezo ssente z'akoze enviiri zisobola otwala omwana ku ssomero oyo totawaana. Hajati okunyooma okuli mu bannamawulire abamu njagala bankontinge bulungi abantu okunyooma okuli mu bannamawulire abamu oli n'agamba Hajati naye oyo bannange ebintu bye Hajati oba naye ekyalo emboozi ng'ezo otero ziwulirako. Nali nziwuliddeko naye ffe tuba ku bya bikolwa okitegeera bantu baali batunyoomyeko nagenda okusanga awantu nga gw'olina n'omuyisaawo. Hajati ng'oli wamuwulira ku radio ku TV? Yes, kati nze nali nzimba eno enju nga nzimbira ne muzeeyi wange mu kyalo ne wabeerawo sole gye baakola nga bagamba nti nze nkompulayini nga simanyi Hajaluna yanzibye ssente zaalimu miliyoni nga 2. Purezenta yali ku radio n'agamba ate naye atulekemu ng'agamba nze mbw ate oyo naye atulekemu kati nga engeri gy'ayogeramu ng'eraga nti nze sisobola kufuna miliyoni ago 2 okitegeera naye nga ndi mu kuzimba eno enju ng'ate nzimba n'eya taata wange mu kyalo. Wali otuuse okwemulugunyako? Era byali bitemeeteme? Namulya jasi nga engeri gy'ayogeramu ng'enyooma okitegeera nti abantu okukuwaanawaana si kyekikulu. Ekikulu kwe kubeera gwe nti oli mumativu omanyi obulamu bwo bw'obutambuza nti oli ne bw'aba kunafuyiza ggwe omanyi nti toli oba nkyogere ntya toli kyakulabamu. Toli kyakulabamu ate n'ekirala ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi golodi tebamutembeya wangi maama. So nti omuntu okubeera ow'amaanyi biba bikolwa tebibeera bigambo. Ate bannamawulire bonna abakwogerera mu ngeri bw'etyo ku kyenkulabyeko oli
mukyala musirifu nnyo omuntu okuggyamu ekigambo naye tebanjogerera nnyo kuba naye sirina nnyo anti kati oteredde kati bakutegeera abamu beewa ne class ne bamanya owaayi omukyala mumuleke omanyi bw'olina ebintu ebimu byokoze hajati nga n'abayimbi abamu amazeewo emyaka 2 mu industry abakyala tebasobodde bikola naye ng'osobodde bikola so mu muntu alina amagezi yeseetinga mu bwongo n'agamba nti mukyala mumuleke nagamba oyo mumuleke ekyo gwe akyogedde era nze nkyogedde okay tulina hajati Stabua Natoro tunyumyamu emboozi gwe omukyala gy'oyinza okuba nga olondamu ebinyini by'olaba nti bye biyinza okuba nga bikuyamba hajati omulamwa gwenze olwaleero gwe tugenda okwogerako omukyala yeetaaga okuba ne sapooti y'omusajja okutuuka gy'ayagala abamu bali mu maka eyo mu maka gaabwe mu bufungu naye ng'atya n'okuseetuka okuvaawo okgenda agamba bwe nva wano ensi n'etuuka eyo ebweru n'enkuba bwe nva wano abaana bange kambeerewo n'omusajja naye nga kumpi omusajja oyinza osanga abamu kale Allah yabayamba bayina abamu nga n'omusajja tayina naye ng'atya okuseetuka so mu mbeera bwetyo gye tugenda okuba nga tunyumizaamu nti hajatu omukyala yeetaaga maanyi kyago okusituka atambule omukyala bw'aba ayina sapooti y'omusajja kirungi nnyo naye era bw'aba naye tagifunye era yeetaaga amaanyi agage omusajja tabeera mwana wa maama oba wa taatawo okitegeera olaba ne bumwana ne bwakula ava ku bazadde be nagenda natandika obulamu obuwe so kitegeeza ebbanga ly'omala ng'oli otegeera obulamu buba bubwo gwe olina okunoonya engeri gy'obuyitamu ekuwa emirembe muno omunsi tunoonyamu kubeera basanyufu okitegeera si nsonga oba oli wa musajja kisinga obulungi kubeera wa musajja okitegeera naye kulanga embeera eyo teyina future ate era tolina kubeerawo ofe bagamba ensimanyi ensolo eremera ku mulambo bagiziikirako okitegeera so obulamu bwaffe bati embeera y'ebweru oli agamba nve wano ngenda enkola akadaala bwe kagaana kasobola ate era okugaana naye bw'obeera nga wamaliridde era osobola okuddamu n'osituka kyengezaako okugamba nti abakyala si kirungi kuva wooli kirungi nnyo okugumiikiriza naye ate okugumiikiriza n'otuuka n'okufa nakyo ate era si kirungi okitegeera nti obulamu bubwo oba waliwo sapooti y'omwami oba tewali olina okubeera n'obulamu obukuwa emirembe nze neeyagala nnyo yes obulamu bwange eyo obusinga nze asinga mu byonna eby'oku nsi nenzizaako abaana bange ne bazadde bange ne famire yange nendyoka ntunuulira ebintu ebirala singa omuntu akubuuza hajati ku laavu n'obwavu poverty ne laavu ki ekisinga okuluma naye munnange obwavu buluma ggwe naye ne laavu eruma yes obwavu buluma naye ne laavu eruma tunyonyole kimu ku kimu ku engeri gye birumamu obwavu buyinza okukuluma n'okinnyonnyola oba n'ofuna engeri gy'oyambibwamu okitegeera obwavu nti bwo bukuluma n'ofuna kale omuntu akuyambamu oba n'akuwaayo oba n'akola naye laavu eruma kyotasobola kunnyonnyola ne bw'oba olina buli kimu muno mu nsi okitegeera ne bw'oba olina ssente zitya ne bw'oba oli mwana ne bw'obeera mwana waani muntu kyasinga mu nsi muno kale katugeze Trump ne bw'obeera mwana ne Trump kale tugambe Trump oba Queen wa Bungereza oba naye laavu esobola omuluma n'osanga ng'asiiwuuse ajaki laavu esiiwuusa Allah maswali simanyi ate omuntu osobola okufa nga totegedde ekintu kye bayita laavu oyagaliddwako mu ngeri yes nga toguddeeko mu laavu nga oli muntu mukulu ozadde n'abaana naye nga togwangako mu laavu tetunenya bantu betulaba beekoza mu laavu temubanenya
bwolanga omuntu ng'akoze kyonna oba nolaba omuntu ng'ayagadde omuntu atali sayizi ye oba atali nti tamusaana omulekanga. Okuggyako nga togwangako mulaavu era oba togwangako mulaavu n'olaba abantu abeekoza n'obanenya omanya nti togwangako mulaavu. Omanya Hajati oli mukyala musiraamu, nkyagala nnyo kuba mamange musiraamu. Kanyumye ku mukyala musiraamu, mukyala musiraamu. Hajati nabadde awo, twabadde awo ku Africana awo nga tuli ku show ya Rema. Rema n'ayimira ku stage n'agamba, nze bannange mundeke, nze bino ebintu omwana byanjagala mbadde sibirabangako. Abantu ne bagamba yatutamye naye yatujisizza nnyo laavu. Ate n'ogenda n'okuba akayimba kano onjagadde nnyo. Onjagadde nnyo. Hajati laavu eno bagyekolezaamu. Ye bagyekolezaamu naye ate kirungi ne weekoza ng'olina wookoma. Toyina kusukka. Okitegeera? Bagamba buli kintu bwe kisukka ennyo kyogere mu Luzungu. Kyogere mu Luzungu gwe. Bwe kisukka ennyo kiba kibi ate. Too much of anything is always bad. Yes. Hajati atugambye laavu eruma. Obwavu bw'ofuna omuntu akuyamba naye ekiyitibwa laavu. Ate obwavu tebuluma kino ekintu ekiva eno munda ne kyenyola bwe kiti. Kisobola bukuluma nga nawe obulaba obanga bulaba nti bukuluma. Yes, bw'ofuna ekyokulya n'omanya nti olidde. Naye laavu ne bwe bibeerawo awo nga buli kimu weekiri osobola okusiiba enja, osobola n'okufa. Hajati tunyumye ku gundi ya abaana abali wakati w'emyaka 2 kuba abaana abasinga baŋŋamba abaana abali ku kyeyeeyo baŋŋamba Alaninza olaba ndi eno Jordan naye nkola ssente nsindikira boyfriend wange naye simanyi oba naakomawo nga njagala naye nkubyamu obulumi bwa laavu omuntu bw'aba naye eyo ne ŋŋamba bali bubi bambi bamaama naye mugume okitegeera. N'ekirala kye mbagamba nze sente zange nzaagala nnyo. Okitegeera? Ne bwe mba nti ngudde mu laavu babiki sente tisizizanyisa. Kati so bwe babeera nga bawa ba boyfriend baabwe sente beegendereze bajja kuzibabbako. Baana b'e Kampala bagezi. Bajja zibabbako. Hajati omukwano ng'okyali muvuka mu egyo emyaka 18, 17, 20 awo abaana w'ovubukira awo nga buli muvubuka akulaba agamba bannange sitabuwa wafunaako ko omulenzi yali akulumiza ku mutima? Nze saagwako mulaavu, nze nazaala ndi muto saamanya nnyo bya laavu. Wafuna omu? Era Hajati teweegomba giddamu? No, ngamba biseera biri byoyogereramu semwewo ebiseera ebyo nsaabeerako muwala. Nabeera maama mangu. Kati ebyo byonna saamanya nnyo myaka egyo. Kati nze ngenda kweyagala obukulu buno. Okitegeera? Hajati ogenda kweyagala mu bukulu wano? Yes. Lugenda kuba lumu bwe luti social media esasana amawulire? Nze ate sikola ebyo. Tansuubira kola ebyo. Hajati mbutogenda tuyita ku mukolo oba nga Hajati tugenda kukola nikaawo oba biki? Ne bwe mba ngikozesa ebyo ate maama nnyabo ate nze simanyi nnyo kutijja bwe buzibu naye ate nga nyina laavu. Hajati otaddeko n'akagalo bwoti. Hajati otaddeko n'akagalo bwoti. Yeah. Hajati nga bw'ogiyimba? Yes, nga bwe njimba. N'omuyita amannya. Hajati amannya go goyimba mu nnyimba. Olina akayimba ke wayimba simanyi tayito naye ng'ogamba oba omuyitaani olina amannya go naye amanya gani aganya? No, abantu abali mu laavu bakimanyi. Osobola okwogera ekintu n'ogamba ate kati bino njogedde biki. Okitegeera? Kisinzira engeri gy'owuliramu. Hajati Stabua Natoro gwe tuyina olunaku lwaleero ku Celebrity Track. Hajati twayimbye oluyimba olupya lwe tuyina
onjagadde nnyo. Okay. Gadde nnyo lwabaagalana. So omuntu mulage nti omwagala. Kituufu. Omuntu mulage nti ate abakazi kye mbawa amagezi. Bw'oba olina omusajja, abasajja nti batono. Ekyo badde Batono gamba muli batono gamba ng'osonga. Se muli batono. Yes. Abasajja batono bakyala. So bw'oba olina omusajja omwagale. Omulagire ddala nti okola ki? Ti omwagala teweekoza teweemoola. Ye bw'alifuna amwagale. Yes, bw'alifuna amulaga nti amwagala. Oyinza bayinza yes. So n'omuntu bw'amanya nti nno nti kugamba osiima byakola kimuzaamu amaanyi. So nti bw'oba olina omwami wo n'omulaga nti omwagala era n'omuwa ekitiibwa n'omulaga nti kingi wo okitegeera ne bw'aba alina kyagenda okukola ati okulumya. Yes, muyite buli kimu. Omuyite kumanya kyawo. Aja tegwalina kumanya. Nedda saagala bba wagange awo bejja kuba yeekoza. Tuwe kugana gono goteka mu nnyimba gano. No. Ky'oba omanya ffe abakazi Katonda tuli automatic. Okitegeera. Teriyo omukazi gwe basomesa love. Ate bambi abakazi we baagalira ddala. Yes. Ffe Katonda yabitutondamu byonna. Kasi engeri gy'owuliramu gy'oba oyogera oyinza n'okuba nga toyogeddeewo kigambo. Yeah. Oyinza n'obutayogerawo kigambo naye nga laavu gy'olina eri mu 180. Hajati omusajja asobola okukukyawa nga kiki ekyaligumizza relationship y'omuntu. Abamu bagamba omusajja nga tomuzaalidde mwana akukyawa. Abamu bagamba newoba omuzaalidde era akukyawa. So Hajati olowooza ki ekiyinza okukyawa omukyala? Nze sikyayibwangako. Nze sikyayibwangako. Hajati gwakyawa? Nze nkyawa. Sikiriza kunkyawa. So bakyala bannaye tokkirizanga omusajja okukyawa. Ffe tulina okukyawa mu mazima amatuufu. Hajati omanyi gwe kyogenda otukolera gwe eggwanga kati abakyala obagambye. Yes, nga lwaki bakukyawa? Hajati tukolereyo oluyimba olwo. Nga lwaki bakukyawa? Kitegeeza bakukyaye oba weeyisizza bubi. Okitegeera? Yes, naye omanya nti omusajja ayagala kino na kino. Nze ng'omukazi nina kubeera nina kweyisa nti. Biki ebifuula omukyala okubeera omukyala omujjuvu. Okitegeera? So abasajja balinga baana bato. So kwatwe ku bukodyo obwo. Just kumanya musajja wo kyayagala. Nawe n'omanya gwe ng'omukyala olina kweyisa otya. Okitegeera? Nze making sure nti obuvunaanyizibwa bwange bwonna mbukoze. Nze ng'omukyala. Ate era nyina buli kintu ekitegeeza omukazi omusajja kye yali agadde. Kadde mwako. Omukyala olina okumanya abasajja bye baagala. Okitegeera? N'omanya olina okumanya nti abasajja baagala bino ku bakazi. Ate era nawe n'omanya abasajja bye baagala. N'omanya wookoma. So si kwefuula nti olw'okuba oba nkyogere ntya. N'omanya nti omusajja balina muyisa bwe bati. Ffe abakazi tulina kubeera wansi w'abaki? W'abaami. N'ekirala nga omusajja wo omwongerako. Abasajja tebakyawa bakazi bakozi. Okimanyi ekyo? Teri. Abasajja tebakyawa bakazi bakozi. Abakazi ababongerako. Eri abasajja abagamba omukazi tokola tuulaawo bw'onaagenda eyo bajja kukubba. Ate abo nabo baba bote. Nze kyemanyira omusajja omutuufu tasobola kugaana kukola. N'abasajja nabo abamu si batuufu. Naye era gwe ng'omukyala gw'olina oteekawo embeera ekkirizisa bbaawo akukkiriza ogenda okole ki? Okole. Ffe abakazi Katonda yatukola nga ffe tulina okutegeerera abasajja. Okitegeera? Tegeerera mwe injini. Ffe obugonvu bw'olujegere bwe butambuza ki? Eggaali. Ekyo kimanyi? Ffe Katonda yatukola nga tulina kubeera abagonvu
mu bugonvu bwaffe tusobola obbakozesa buli kimu abasajja. Yeah. Omukyala gyakoma naye Hajjati katuufu ako omukyala gyakoma okuba omugonvu ate nga buli kimu akikola bulungi okakkananga n'omusajja so ebintu ebyo biba omuntu osobola kinnyonnyola kuba buli muntu abeera n'enkula ye n'engeri ye. Kati gwe omukyala olina ositadinga bbaawo n'omanya w'omutandikira omunyweza. otuuka omugamba nti hani banange leeta Hajjati Stabua n'atoola ayimbe ku mukolo gwaffe nga gamba ng'akikola bukozi. Gwe nno Alani naawe. nze nno omukwano ogwo ngulina alako abaana abo tebanantegeera bulungi naye kale ojja funaye akutegeera akukozese buli kimu naawe ogambe ate bino nkoze biki. Hajjati ojja oyimbe nze nga nazo omukolo olina okuyimba kujjako nga tompisa oba ojja kuyimba. Hajjati olina abaana b'obuwala? Bayina. Obabuulira ku bigambo nga bino by'otubuulira? Kisinziira omwana engeri emyaka gye kwe nsinziira omubuulira byendaba ebisaana okukola ki okumubuulirira. Oli maama mukambwe? Hajjati asobola omwana gwasobola obuulira buli kimu nti maama omusajja wa wali ankwana ne musaaganamu ne mugamba tomutukkiriza. Singa omwana wo omuwala akuleetera omusajja ng'omusajja oyo mwavu talinaamu yadde 10 naye ng'omuwala amwagala obakkiriza bagende bonna? Sente bakola nkole. Sente zikolebwa bukolebwa. Kintu kino kibuuza Kenzo naye bw'ati bwe yakiŋŋamba ne mwongera ekibuuzo ekirala ekigamba singa omwami we aba talina osobola ovujjirira relationship eyo n'egenda mu maaso n'obawa ssente beeyongereyo? Of course. Oba olina supporting sente bazikola bukozi. Ate kirungi nnyo n'otandika n'omwami wo ne mutandika kusinga lw'onaagenda mu bintu bye bamaze okukola tebiba bibyo. Tomanyi na layini yabyo? Yes, tomanyi na gye yatandikira. Bakulangirira bulangizi eyo va mu nnyumba yange va mu gundi bweti. Nalabako gundi ono pasitani yani ono Bujengo wali ng'akyalina oli mukyala we Teddy nagamba yali era ayogera ku eyo ensonga nagamba nti Teddy singa yaŋŋaana okitegeera mbu baali baavu mbu yali agenda okusubwa omusajja omugagga ekitegeera bwatyo bwe yakyogera luli nga bakyali bonna nti abawala bafumbirwa abasajja ababaagala tofumbirwa muntu lwakuba mbu alina ssente. Fumbirwa omuntu because omwagala omulaba mu future gw'owulira okubeera naye your entire life. Hajjati nga tumaliriza twogere ku oluyimba lwaffe tuyina olupya ani yalukoze? Oluyimba olupya baluyita onjagadde nnyo. Nono luluddewo oluyimba nalukola nakola ennyimba 4 tujanjawaze. Lulimu ezo zitujanjawaze lwamabega naluwulidde nga beats? No, twaluzeemu nze nnyina ennyimba zange ze nakola nga nakavaana mu kyalo era ngina nziddamu. Tujanjawaze kweraga luno lwetwafulumiza lwaze kulimba ki? Ku stress. Ton stress nga lulimu siti nyonyo ayimba kanyumira naye kakola Hajjati nnyo nakati kakyakola naye nze ennyimba zange zikula tezikaddiwa buli lunaku zibeera zikula buli lunaku oba kiva ku kinange simanyi. Just omanyi okuselectinga nawe mwenyini ate wangamba gwe wewandiika? Yes, ani asobola owandiika ennyimba zo? Simanyi sijja kulimba kubanga obugambo bw'ossaamu obwo ate nange siyimba nnyimba zesiwandiise sitera kuba nezange nnyingi. Oluyimba lumu lwe naakayimba ekimyula
idea nange nzimanyi ekimyula bannange mulabe ekimyula kitegeera Brank Benz yaluwandiika akakolasi ako kanzanyusa nnyo ne mugamba n'alunguza naye era nenteekamu ebigambo byange so tebakusigamba nti writer yeemalira 10 ku kinnaakyo naye nga si kibi okuyimba nnyimba z'abalala naye nga kati fe abawandiika abalina ebigambo ebingi tuba tweronda kati oluyimba onjagadde nnyo naziyiya nnya nensalawo neŋŋamba nalwo kanduteekeyo wali emabega zaali zonna ng'olaba z'amaanyi okitegeera tujanjawaze ebintu by'amasanyu kuba kweraga bajja kakasa kati nga bw'oziteerakomu oba ozisse oba nga yeerwanyisa okitegeera kayimbaako kanyumira ebintu by'amasanyu kuba kweraga kati nendowooza oluyimba lwange olugatagatamu ezo zonna zijje kumu yes mba nange neerwanyisa kati buno obudde bwe naluteereddemu bwe butuufu kuba mbadde ndudde okuyimba ku laavu wali nayimba oli wa mukisa weebale kusiima stress ezo zonna tezibadde laavu kati nenkomyawo laavu eyo yennyini nnyini eyo yasookawo yeeyo onjagadde nnyo eyasookerawo ddala yes origin etalimu wadde laavu etalumira yes ekyogedde bulungi zibwobeera ng'oli mu laavu ddala n'oteekamu olwo oluyimba laavu yeeyongera omusajja akola buli kimu kyoyagala yes osobola n'oluweerezaako omwami wo nogamba onjagadde nnyo namuyita buli linnya ly'owulira nga lizze kitegeera noleka bano aboogera stakininnyonnyo eyinza nomuyita mbula nakuyita bimotoka bino bikatapira bimajegere oba bulanga emuganzirwaza ekizimbe kino ekyekatwe kwegamba ebigambo waliwo ebituuka ne bikuwa soko nyimiremu kapaati ako mbula kuyita byewayogera awo binyumira daali mpulira nkirako omuwadi omukazi engeri gye ntikizaamu ebigambo by'onfukumuza ntuuse ne neetyamu laba bwe nkuyita supu wange ow'enkoko nga seetegese genda maaso wabula mpulira mbula nakubbe bankuyise nti ku bantu waggulu ebyokupendana binyumanga mupendana mwembi na mwembi bweraba emyewaasiiro hani gyondeetedde nga ndi mu bantu mbula kubuuka mu bbanga hakumbere nabyo onkyakaziza mu mulembe guno gwe tulimu emyaka gyange teginsazeewo bulungi bwange tebunsaze ngenda okukwagala n'edduniya ekkirize nti nsobola ngenda okutinkiza omusajja wange banaatulengera abana b'abaanuguunwa beekalabuze najjolo oba beekalakaasa gineemyekalakaasa egyabinuse gwate tunaabakolera kyabakayirirwa kalali gwe batalidde yeteeka baalijja we ligaana abantu okwagala n'ennyo wulira laavu mukwano laavu yeekumpisa emiyembe amapeera n'entuntunu bula nakuyita bimotoka bino bikatapira bimajegere oba bulanga emuganzirwaza ekizimbe kino ekyekatwe Hajat Stabua na Toro nyumira nnyo nga twesanze wano nanyumiza ku mboozi tuli mu maka ge and of course nga tuwumbawumba olunaku olwaleero Hajat Hajat oyimbye ku laavu naawe ne weesikana mu booti zanti kimba nkitegeeza wanyi maama Hajat maliriza ng'osiibula abantu just mbebaza bwebaza Alan Cruz banaye munoonyeeko ku YouTube nange kwendi Hajat banaye kwali ku YouTube tugenda bayita ne ku Facebook walayi bagenda bagambe mu lulimi lwo bannange kino nkibabuulira Hajat genda ku YouTube teekamu Stabua na Toro ennyimba Stabua na Toro Yugi ennyimba ze zonna kweziri waliwo bano abaaza uploadinga ku bichano channel ebyo bitategeerekeka temubafaako but buli lwogenda no ku YouTube ya Hajat n'okwatako no subscribing bambi oba nekyoyongera obaako n'ettaffaali lyoba otaddeko okitegeera kiba kyamaanyi nnyo so bannange
mukikole gendayo kati okikole balaikinge basharinge n'akayimba akapya mukasharinge bannange kayita onjagadde nnyo Hajati bano bapromota abatwala abayimbi ebweru otera ofulumamuko n'ogenda nagendayo lumu anti ffe tuli bakozi ba ssente obala tetuli bakozi b'amannya jasimu batwogereko ani yakutwala Hajati sikyamujjukira nno linnya yakutwala mu nsi ekyo UK kyo yali etya yali nnungi ate nno nagenda mmanyi nakati nze ani ammanyi genda okutuukayo nga bantu bagamba tugenda mu kujanjawaza bakutwala weka nagenda ne Judith Babirye Ronald Mayinja ne Desire Luzinda Hajati akwagala ku mikolo tubayo kwa namba yange kweri ku YouTube bajagiraba Facebook kweri ne ku Instagram kweri Hajati ku Instagram watu okusedda ku badotya ala hajatiwa.com yes tulina ogenda na mulembe gonna nga bwe kuliwo Hajati kati ojja kumpa ogw'okukuba ebifaananyi bye tugenda oteeka ku Instagram it's okay naye nze siri nnyo omuntu wa bifaananyi we buzibu bwennyini tujja teekayo bu video kale tujja teekayo nteekayo gwe tewali buzibu oba osazeewo kikola siibula ku bantu mbasiibudde neyanza alani mwebale kunjagala bassebo ne banyabo akayimba kange bakayita onjagadde nnyo ka just love temulimu wadde okweyisa ebbali gwe ngeri gy'owulya gy'oyagalamu munno gimukkube kimulage nti omwagala ne bwe kubeera kwevulunga mutaka gwolaki weevulungemu tekirimu sitaani yes kozesa buli kigambo ky'owulira nga kijjayo engeri gy'owuliramu love ebya ssente okujjako omuntu nga tagwangako mu love naye ffe abaali baguddemu n'abakozeko ku ssente byanjawulo nnyo tebirina we bikwataganira ye bayita celebrity track ensibuko y'aba celebrities ab'e Uganda wano kwobasanga nga tunyumyamu emboozi ez'enjawulo sinti buli kaseera bw'onalaba celebrities wa celebu ku celebrity track ajja kubaziza omusango ajja kuba no naffe tubanoonyeeko bannange tunyumyemuko ku mboozi nabo baagala obbanyumizaako ebyabwe naye abasinga mukola new stories ate kuno bamukutene gundi ate gundi yakoze bw'ati ate Hajati sooka otubulire ku bino bye bali mu kwogerako no munoonyeeko nga inspiring ansi ngayogera ebigambo ebirungi ku munoonyeeko nga tomunoonya olwakuba gwe naawe oyagala ofunamu okitegeera naye nga Hajati alina oluyimba olulungi ennyo so bannaye mugende ku channel ya Hajati musubscribing otherwise for now Allen Cruz gemanya Mr. Handsome mujja kunsanga wali ku Mama Brighton YouTube channel naye mugende musubscribing ensonga tujongere waggulu nnyo otherwise for now Devosh ku kamera kwali bulungi nnyo gwe nkola naye then ne ku graphics abeera bulungi nnyo shafi yonako rally kutusubako banaffe abakushona designers okuli Tripai Overseas okuli My Passion Farm wamu ne T-Touch Lightening Cream otherwise for now musibe bulungi mwera Celebrity Track subscribe